Onaku lwadde lwajjo omusajja omanyifu omugagga omuvubuka akubayire Ntinda Ministers Village yeyimbyemu ogwakabugu yesse okwembamu kyate ogwakabugu neyetta ng'ensonga zavudde ku maka Ntambi, do you think everyone is meant for marriage in the first place? I don't think so. Lagi natandikidde wali. We are not, most of us, we are not made for love or for marriage. For that industry. Demanding ebintu bingi nnyo. Abakazi. Now, 2010 aziguze. Yika. Bagabanidde ku leerwe. Anti lero ebira wakati bweti. Nodde. Teyakoma okwo. 2020 na building rentals ebulindo. Nezibera nga zivaamu ssente. Awo nawe era kyenkanyi. Ulira abakazi. N'omukyala azimbye naye wali mu kuregisteringa. Mboka ali mulokola alimba. Nnyo. Obulokole nabo bannange olokole bugaba nango bana bo bubi. Ba pastor. Kakati tourism business ye ne expanding. Company n'agikola na organizing safaris. Ebadde y'amaanyi nno sijajjogera wano. Yava mu trip n'akomawo nga talanze. N'asanga Morini ono ngali ne colleague omu mu kisenge kyabwe. Mu kisenge ate nga basaba. Mukyala muwala nga wabule nga weriga going the nyumba gwagisasula. Ali ku fono ya gayi yefudde omuyayi bode eri ku stand ayagala stand boss akomyewo ulire ekiddako nakonkona nga Morini yefudde atamuwulira nga kyebakola Morini bali mu kusaba nga tebasaba nga bamulimu 2 2 3 4 munda nga bali mu kwesa mpiki kikambwe omusajja wane obulokole kibi omusajja n'agenda ku mavivi n'atandika okusaba omukazi akyuke nakola gayi n'afunawe engoye ze n'apapa n'akola ki n'agenda gayi kye yakola n'agenda ku church awo abire mukyala we wa pastor yabagatta pastor namugamba munange bikemo bijja ne mulina kukanya kukola ki saba n'omusajja okole ki pastor simusanganga n'omukazi omusonyi we n'okwatira mukazi wa mu bwenzi pastor aga musonyi we ye pastor gwensoka okukolako era Erisoni mu ddiini ene nnyingi n'abikulaawo bani olunyiriri olwali lusonyiwa Yesu yagamba bikoze bitya n'asonyiwa omukazi. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. Welcome to Shalom 256. It's happening with Tugamba. YouTube Shalom 256 vamu kwagala views. Wa mukyala we kitiibwa. Anya oyo sisa nchezi. Negula views. 18 hours ago balina views 5. 18 hours ago cookie promotions. Kankulage ba subscribe otegere nti akantu Shalom katabusi. Nti abantu abali abamaanyi. Kale Shalom yakajatanda kweza emyaka 2. Oli mu babu bya mitwe. Gwe mukolerako emitwe. Kankula. Hada kwenye thumbnail walo nkenda kwa thumbnail. Kanti kekola bana bali bameka. Ana visa emitu subscribe by emitwala ana. Tugende mu videos. Allah. Kana mu the video eweza 10. Alikuwa mwezi mulamba ali ku Shalom. YouTube Shalom Kawesi. Cookie promotions na yali but you wouldn't have gone too low like that. People Shalom yakajja balumi omutwe. Shalom has just come. Ina mala kulwawo. Bali kutandikirawo. Okukubirawo. Bakubenga Madrid yakoze Man City. Enakweri mukapapulao. Asajazanya nnyo zala. Madrid yadeko emitwalo eji. Fajja yadisa tukanana okuwangula. Nga Man City eriko gumu kitundu. Nga golo ya Madrid emu eriko 3-4. Golo eji? Emu. Munange lubalo no muzibu.
Tukoka ku line ya Madrid yonna na singa balwadde. Mbappe mulwadde. Tugagwa. Jodi mulwadde. Rodrigo mulwadde. Manchester ise mama. Ntambi. Bakubye omusajja. Tuko imagine ne timu yosibeera nzibu byanza katena strike. Tabaina? Era Valverde yavudde. So nakubagolo 3. Ogwana ko ne gulema penalty. Ogwana ko gwantama. Kyamususeko. Nate Vinny mwagala. Vinny amanyi akapiira. Akamanyi naye yantama. Just because he has a problem of alinga Bruno Fernandes. Yasinga okudduka mu kisawe nenga tasamba kapiira. Nagenda wa lefu. Obudde obusinga dduka agenda wa lefu. Agenda lefu complaininga. So Vinny penalty neegaana. Lusania. Kyabakola timu ya Lusania. Yeri wa Lusania. Rosania. Rosania. Nze munda Lusania. Lusania taga atendeka kyose wemuli wendi. Lusania taga atendeka kyose. Ne yagudde kungeri ko mwana. Dembele bakambwe. Tano. Taga kwangala Champions League by the way chewunzi. Kizibu mu defending kati. Kizibu kati. Anyi kwa banzo kwangala Champions League ntambi. Ayinzo mutwara. And Arsenal. Arsenal temujitadde ko nyuma. Uganda wange watali makona. Ne bagenda ko. Bayer Leverkusen wele ku form jeriko eringa ngola timu ya Shalom 256 eri bubi enzo gujjayo Emirates kata so mukuba nonkubulira gamba because asom babi golo nga 10 kizibu asom babi golo nga 10 Arsenal bagenda yi man Arsenal bakusiza mukukuse kapenalty bamukuza bukukusa akechifere nibakagira mpola mwana adamu kuye mupira mulamba nga nira Arsenal yali gujjayo still Arsenal by the mugayojiwa amana yagujje kati okay bajwa de penche kyazeko kyakuyegura ndala meka anti katuli mu awe goals rule impoza kasogende eri toina kuba nyingi tola ne Guardiola ni yagambye ali mukaka musatu zira azijjayo kati nkusiba gajola asaga Liverpool ba mu ebibye Chelsea ba mu wadde Chelsea nyeche timu za bongeza nga tabusi teri yagobye kaskwagamba Newcastle yagende otwala Champions League ayogedde twali nawe ngategera bulungi kumachanda morning yali asuzeewa kaskuna agamba Newcastle gatwa Champions League yali asuzeewa oba gamba ono wa FIFA gututegeka wali mani yakapa nengati bama nokunkuba Manchester ngamba kana akasente ketaga mwaka edduwa nogena onokola apiru nyenkwata Inter Miami mama ba Messi ngamwe bali Messi mwali Suarez watanse munana kitundu ndiko gabira Apple TV gwawe denge bagutandise 0-0 Nalo kaba kubembwa. Ngana ye omupira simu wangu. Gulinga ndongo ya Uganda ddala nga aliko star nebikulemerera. Oba n'obusungu. Eba n'obusungu omuntu agamba ko kantu katono nti you've not had a hit in 10 years and you only sing once a year and that is a fact. Olina yomba, oli mukuru, olina emyaka 4, olemereddwa obulamu, family yote kwenyumirizaamu. Nayogera ebigambo webiti nango yogedde kantu katono atenga gachi ge mazima oba busungu wa mwagizi wa Arsenal oyo nenga agamba nti olina emyaka 4 yalina kekiwalata n'akiziba yalina ekiwalata n'akiziba ng'atya emyaka ne Shalom Kambuzi basha Afrika batya emyaka most people lwaki abantu batya emyaka is because nadana mu Uganda people no mu Uganda like people relate your success according to your years. That is stupidity. Bozwe tuna mu Uganda. That is stupidity. Abantu abasinga okola ebyamagero mu nsigendo okebera ebitabo tebali bagagga. Ba philosophers bonna ba Socrates ba Plato bali tebali bagagga. Kati ekyemyaka Shalom kalola kufe guno mulimu gwe tukola sijja kulimba. Tuyina entale ziri within us. Banafa batukola ebintu obimanyi bulungi. Olina gendera jagendedde agagalo kusanyawo tulina outside ewalala nti buli shojo okola external forces tomanya kikigenda kuzza kati nze nga nkyali mulimu guno bulina lwenkeera celebrating kati omuntu wampe emyaka 5 mulimu ngamba kale singa gembadde nnina kama gakuwadde genda kuba simanyi bannoga tusanga Twitch yabadde iyo nga oli playing away kibenda yabadde yange Jemba kati twatali nga manya byakusanga yabadde yange kati olaba obuzibu bwe tulina Shalom abantu yamanyi lwali toswa kuba lwali mu kaliya ya munno kati valo no mimbi yagamba ndabiko ne kaliya oba kwa kaliya yo kati kaliya kyeri awo ngo mutayimba mundi guno omwaka ebe kyali we kibenda ze kaliya
anti ngamba mpozi mugambe y'eggaali naye tugamba career ya musician nga wala Joshua Baraka tyokoze Morocco abasano badde baluzinya ku training ground. That is a career thriving. There are careers that got stunted nga zaakona teba career so aje defending anti va ku career yange obo kitige. That is the problem number 1 nti abantu tebakkiriza nti careers tukane zikola ki nezikona nti wotunulira muganda wange oyo mwagala nnyo by the way ne wotunulira in the recent 3 or 4 years nga he's much more known on football commentary and trolls than music. Anzo baba music wa Kibenda. Ngaya muvamu. Anzo bata chayimba. Anti kati have you thought of that? Kati hata achabera afayo. Ngaya muvamu ngaya fuka Daudi. Toza gamuyimbi wa. Fuka Daudi Romanzi. Toza gamuyimbi wa munyombo amaze emyaka 10 taina hit. Gwe myaka 10 ojimanyifa. Kati nzenzi jukizamu kali. Let me be your Superman. Let me be your 2015. Kugana kati myaka emekejo. Ochitegera abantu tebagala tubabulire mazima. Those are facts. But you in his career obosa career yewansi. Sijisa kubateriwo. Kibagamba oli omusajja ne bayagala olwana ku TV. What is a career? Why Kibenda is a renowned celebrated musician. Once. Tovala bana yangambi wano mu reply ye. Nangamba at least I had a career. Kwa nkulage wano mwana atu Daudi Romanzi chanze. Daudi Romanzi. Kalimbele exinga mwetwala. Nyo. Fena tuli muntu abazaba chicken na tata we. Angambi. Nebukede yamukozeemu akantu. Angambi. At least I have a career to be remembered for. Kuba Serena. What have you got in your lineage at your age of 40? Agambanz. Name one thing your family is proud of apart from abusing everyone doing better than you. Tukuita kuvamu lanji. Na vamu lanji. Ochitegera. Neche mbade kugamba awo chitutusawo no chimanyi. Mupiira. Arsenal. Mupiira. Kasatu belanga tuli mu troll kwejerega. Tewabeerawo line nti osaze wano. Tolaba na kompira mu kibanda. Novu material enule. Nomugamba nti lwasama. Mu kibanda ekirimu abagizi baasano mwe bayinza okukola. Okitegeera kakati bye bintu tulina ne ku ssomero. Omwana akubanga pass najja nyagatwa akubye gwe kwaze okay ja paper ya math. Ja paper ya math kale ja paper ya math kale. Omupira gwa Brazil guli ogwedde gwa Hulk. Oyabeba kuba abantu. Okitegeera kati wali n'abantu abamungu omupira nebula mbwawe. Nga tojerega timu ye. Kasuku yagenda wano ku mpira gwa Man U Spurs ne batula mu bawagizi ba Spurs bali babasi. Toswa celebrating. Kati gwe omupira okitegeera nti gutuleta nafe emotions abamu. Toswa kuita timu yaffe ba Villagers ne squad. Man United yempagide emyaka 27 kwa naji yampadde. Okitegeera. Kakana yaba inoguma kaso mu bulamu bwensi abantu balina okutegeera mwena bakozesa social media fe ba trips mu ba tiktokers ba Shalom ne ba Facebook abakozesa ejo buli wotekayo ekintu kyonna no kipostinga no kipublishinga it is going to call for reactions that's reactinga era zigenda bera mixed abakuvuma yes and that is life so muganda wange wa Kibenda just know that nti byebyo oba Kibenda nategeera nti ye akayimba ka Joshua Baraka bakazanye Arsenal nge training tababimanyi bali eno mu bya Arsenal teremula mu bala bine batambula na company yagirire siri company yakirire ebyawo nebyo bibali mu omwana aliriye music era Havertz agenzo bakatebe yabadde ne headsets nga uliriza Morocco ya Joshua Baraka najja nakuba goal penalty ntambi Geno kebere olunaku olwajjo bayali bakuze ne badde ina goal emu ku 0 ateta ne baleta OB ateta nafuna simu gena mu dakika 5 mu 3 nagaba bajiwerezani Havertz namutera mu headset nali akolimba Morocco Radio Shabarak ne lumu inspiring nava katebe najja maduweke ne yamutega bali nakuba mu goal gega manyinga Joshua Baraka ali mu kutusa music wa Uganda mtaya ku world map goal yeno li mu troll Man U Villagers ingate like Ugandan alika nange nafose muyimbi kanisolo Bagdam yakayima kanatoka labye ku matcha kati jogeranga buli aka producers akayimba ako entertainment talk kanage ndi muyimbi era wa Kibenda njogeranga muyimbi munno gundi wa Joshua Baraka atusinga kazi wayimbi akayimba ki nakayimbide yimbi amtuulira nakayimbide ono ani omulalu yani Kazola mulalu Kazola mulalu naye entanda gomancha ankola akayimba okerabidde akamancha ankola katakayimba kagenda katya nakawandise kironga binsayi kaliwa ye kade ne wasooka omuyimbi Frank Ntambi omuto aliko negera bengeri gyempandika mu kitabo ebimumbi wonzika nice it's not news akayimba kange twayimbidde Kazolo ndakafuna wana afi makaka no katakayimba okerabidde namugambye
fucking with me, you old man Kazola, you should not. Toli muyindi na ye mutwego nsobole kukubako dot. Beam ya ready, sasidi kwasa coconut. Blow you at the sky like a failed astronaut. Analysis juggernaut. Swinging swords like Lancelot. Papa kuchituti wewombe kenga museserodoti. Ngambani Kazola. Nemugamba bwenkwata ku mic ba Edison bagamba rekoti. Nze mpologoma ku buli analyst yeita got. Nzijana mizinga Kazola ye yazena toti. Street zinyoka ngalo za opposition candidate. Interviews wa Shalom zikolera nga segereti. Shalom chiriwa. No chiraba. Chichino. Ziwoganya bafani ngaba mama mu maternity na nyini kitimba sidda mabega nga film ya Tenet igo kwa ula field marshal lieutenant haina zinesega nga Simba Mserengeti jeni yakakueleza ate ono jenero jeni ndawandika bwati ono chiro nga bakubava kuba man ati ndambyo oli muyimbi omupya kale wabenda njogera nga muyimbi munnaabwe mutima gamba musaba yimbi wansi kati kamba senga nange mwendi munda nani kwa kamba kanakola nyo kana kalimba kasinge nyimba za gundu zozo nango zigasi goma inga jika kubam za bulenda kamanyi myaka 10 talina mu hit nze yino njifunye olwalero. Welcome to Shalom 256 is happening wetu gamba kaswe kigambo it is happening mwenya oli ku Shalom 256 bande mtukulisa omulalu aliwa atwaga mtwachazizo omulalu negono mwana amanyira ono mwana amanyira atugambye how much for a bar promotion Shalom and you event opening nemugamba $1 million each no it's a new bar for Magundi nemubuza what is there offer abaze batuwa mwe namba jebbi nemukosa mwe namba jebbi nemuko jebbi abitega kolera ate atenga yagala ffe babiri ono nedda kacha jebbi amwabiri nemukabiri neza mafuta gaba bakolera mpo so banange abantu twakola interview ne Loki Giant and is goting abantu banji bali mukulijira itingako wali abagamba twagala nnyo views ne content tuchaza abalalu wali abagamba tetuyiga abagamba because kanabye cute kaye to quote him naga twagala nnyo vitataza Loki Giant aliko bulwadde is not your comment talent mchaza mukana watu wagala views then other person are saying chemako ekitufu muchaze afuna obuyambi ntambi ngagwe da juggernaut what's your take wali okola interview nze bangu ba mu kamera ne bampemala mulanze na Shalom 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 ekisokera ddala buli muntu yenna oba gwe cute kaye oba gwani eyawulidde obubi ngolabe interview eno ngoli mutusalira musango first of all tetusobola kumanya mu capacity yaffe ani mulalu ani atali mulalu olw'ensonga ku platform zizine z'aba Shalom bakyazizaako n'abantu bemulowooza nti nno bategeera ebivavaamu nga tebyakiralu olina omuleeta n'awemula n'avuma n'akola ki mubaleeta mu abakyaza abantu not so naye ng'omulese ng'olowooza akola ki ng'ategeera so tuyina obuzibu obwo toyinza kutegeera ani ategeera ani atategeera naddala nga tomusanze mu mental facility tubakubera nga twalumbye musajja oyo nga twamulumbye butabika mwali badde batusalira omusango naye abantu teyamanya prior nti neemabega kukuli emabega wano nga tugenda okukola interview eyo tiimu ye yatutuukirira ng'eyagala interview netubagamba omusajja oyo alisitedde bambi nebagamba alisitedde omuba muwakana uno ku ssimu ne bamutumuwa ne twogera for almost 1 hour ne recording eyo mu ssimu njirina nga everything was coordinating nga kitambula bulungi kati kyali kyabulyaza amaanyi obutamukolako interview bali gambye abantu be bamuntu nokusosola tetwamukyaziza tusosola mwina be mukyaza musajja abegayiridde mu mukyaze mukoze eki mu muganyi ne tugenda mu interview twagenze mu interview nevayo nga we yakoze eki nga bwe yavuddeyo naye abantu abo be bamwe bali mu kutuwa oba mu kutusalira omusango Federation ya Eddie Kenzo yawa Rocky Giant platform agenda ayimbe neka video nkayina awo teyali mulalu najja n'ayogera era nga bye yatukoze ne wali bye yakola byennyini naye tewali muntu yavayo kugamba nti bannange lwaki Eddie Kenzo president w'abayimbi ow'omuyimbi platform okumuswaza kamera nga weziri no one now those are the double standards okitegeera TV yasanyuka we yamukyaza it was very okay neffe it is where they draw the line
okitegeera Ibrake we yamuchaza it was okay but kuffe it is where they draw the line nole ensonga y'abantu yes concerns zamwe tuzitegeera but webera nga criticism likebere spreading onna naye temuginyigiriza ku Shalom mu bantambi oba okitegeera but regardless abantu mu Uganda New Vision ya 2014 yagamba million mmeka ezali ez'abantu abalalu million 10 mmeka 14 wezi tukatulya million 49 wetugendera ku eyo rate kiba kitegeeza nti abantu million 22 bayizo kubira nga bali mentally unstable oba challenged naye nga mental facilities zetulina mu Uganda ziwa domkago be 10 okitegeera tulivinga n'abantu awo ego joli naawe wakametiwo mukyala we baka oba buli omu ayina ebintu ebimu kyobola nze sebuyita bulalu mbita mental challenges fenna we have mental challenges including me including you tomanyidde okigenda ku triggering sometimes it can trigger ngoli mu camera wano there shows zetukoze ngozo oli bot no man something triggers you nokuba wayikibenda kati mbadde ndi mulalu awo something triggers you nokubira jeke kazolo luyimba mbera mulalu awo so ekintu ekyo mental health it just triggers tomanyaddi one interview atandika bulungi nnyo musajja na triggeringira wakati ndamana atinda damu na aterera neje yaggwera nga ateredde bulungi obo kitegeera so abantu ino okumanya nti no tulivinga n'abantu abayina issues and you can never know them you can never togenda ku malambo no kole psycho evaluation ku muntu oleko mukoleko interview kiba kizibu nnyo so muna tusaasira basebo ne banyawe kibanga kyabanyize naye nga tu promising okuddamu okuba disappointing you do what? Yeah, we are promising to disappoint them disappoint you again because tetuli mu capacity ya kumanya ani mulalu ani atali mulalu nga nebe tulowooza nti no balamu tubateeka mu kamera aziwano ne boogera ate ebyekiralu oba okitegeera kati muna FM natunenyeza udda abasebo ne banyawe awo mutusaasire nenga tukyaba disappointing nnyo ddala oyogedde ku kyobulalu tetumanyi bannayuganda oba abamu balalu oba bategeera I did an interview with Shamim Mayanja yesterday olwaka video akafuluma tugenze ku mutendya jede nje waliko ku Sunday bantu bane bava ne boogera omwana wali myopic alinganze ne boogera ku specs yali ayambadde yes ne badruginga Zubeda abatamwagala abalana Zubeda ne druginga omwana we nembuuza ntambi what happened to mind should we say those people are also mad in that category ekintu kibaita social media wano mu nsi si mu Uganda fenna we are all culprits of misusing it in one way or another in fact sina social media ensi society yataguuka abantu abayinaako obuntu babale humanity yes abantu bali highly challenged with issues Shalom ezamaanyi ngebiseera ebisinga issues ze bagenda kuzimalira ku bantu noba toyina kyokoze nga agenda kumalira ko ekimiiri kakati social media obuzibu bwerese nti luli kyaliyo kenga teriiwo nga abantu babimalira eyo kali nga tebitutuukako kati social media kuŋŋaaniro kibola Facebook yali gye yatubuzanga ekibuuzo what's on your mind no kiteekawo ne mu replying ekyakireta siriiko now obuzibu obuli okuba public figures ba Shamim Mayanja obuli okuba public figures ba Shalom Bantambi bayimbi baani waliwo challenge emu gye tulina okubeera nga tuyiga n'okumanya how tuyita mu biro bino kuba byo bikyajja tebigenda kulekera awo waliwo kye bayita the public figure burden omugugu gw'okuba omumanyifu mugugu kisirani okuba wetutumu yes it's a gift but a curse mbaba nyoguba mukisa kubanga ngoli public mukwano Shalom ina ogenda okutuuka tola buno wano okyasobola okuguma ogenda kutuuka ekiseera Shalom osabirira obulamu obukadde obwa mutaasa obusabe Katonda nga tebukyadda naye ng'olina ettutumu aserebu nga mulabye ebizibu now waliwo kye bayita creation of parasocial relationships zeziriwa nti ba viewers bano Shalom jjo batuuka mu kaseera ne bakulaba ne bafeelinga nga abakumanyi wenna parasocial relationships Shalom tasobya
nga bakumanyi buli kimu kyonna baagala okumanya walidde ki wakoze ekyo omwana we bikoze bitabe nga baagala okumanya obulamu bwo bonna kati gwe omugugu gw'obeera weetisse now it is upon you kikyobalaga kikyotakola ki kikyotabalaga ne bwe baagala bakutandikireko walidde ki enjalo ozisala otya wayambadde engatto ki we batyo kati ne wajjawo obuzibu obulala era mba celebrities kibayita celebrity spill over effect yes kyekitya nti spill over kubeera ng'okuyiika nti ettutumu lyo liyiikira abantu bo ani yali amanyi mukyalawo before ani yali amanyi Jayden before tewali oba kitegeera kakati ebiseera ebisinga gwe ofuuka ow'ettutumu ettutumu lyo ligenda kuyiikira abakuliraanyi nga ogenda kusajibwa notekamu muko Shalom nga baleeta beeka spill over bakiyita celebrity spill over effect nti kati omwana wo atuuka ekiseera nga naye agenda kulozaako ku bukaawu oba ku ssanyu webale okyogedde bulungi ebibiri byombi abagenda bifuna whether you like it or not and I'm going to give you examples okitegeera ojjukira Blue Ivy Katanga bakamuzaala ine emyaka ng'ebiri abatamanyiye mwana wa Beyonce ne Jay-Z bamtrollinga nga balaba skin color ye n'enviri amaaso I remember bamtrollinga Jay-Z yakuba oluyimba mu album ya 444 eyasembe ya 2016 naga no yali album ya Mother to Excellence album bali bagiyitawo Watch the Throne nga ine Kanye West nagamba sins of our parents ebibi abakadde baffe make our lives 10 times harder bekaluwe bulambu affe emirundi 10 tosobola kukyewala ekyo ettutumu lya taatawo ligenda kuyiikira abaana that is spill over babere nga tebakyalina privacy nabo abaana kati Blue Ivy waba agenda ku ssomero gy'agenda agenda ya bodyguards mukaaga omwana wa Kanye West Northwest same issues ayambadde bubi akoze bwati kati omuntu asobola kukula normally ng'abaana abalala ne pressure yebeera ejjirako ne bato banne baba mulabanga someone omulala naye nga just issue nti yazaalibwa Kanye West ne Kim Kardashian waliwo guy gwe bayita omwala gwe bayita Baron Trump omwala wa Donald Trump ebibi bya Trump byonna ku mwana kuba Trump ye mugumu nakyo ogenda mugamba kakati ebiseera ebisinga waliwo kye bayita displaced aggression okitegeera nti bategetinga abantu bano abakaawe tulina mu society nalala kalina ku social media obategeera muno Shalom uno mugumu naye tumuvuma amamwa naye tukola kikikomawo nkyali nekitwasamira then they are going to target weakness ye omwana mukyala mwana mukyala mama baba abantu basatu tata tebabafaako okitegeera tata nabo babeera bagumu nga ffe tuba ne jinzi zaabwe engumu kati bategetinga nnyo minors ne omukyala omukyala maama n'omwana oba okitegeera kati ogenda okumaliriza bambi Shamim Mayanja we bakitegeera nti nno mugumu tagenda nga abalemeredde bamulwanya ne bagala kati tukole tutya basooka vuma mwami we ne bagala yebasuza omwami webale nnyo nekibalema n'akirwana bali balesebe maama ne bavuma maama we n'agamba mujja kukiwulira nekivaawo kati balumbye baana ate obuzibu bwambi obuli ku mwana nti abaana abalina kye bayita ableism oba kye tuyita appearance based mockery mu social media ableism okimanyi kati guli mu ableism obeera ng'ozaaliddwa nga olina any disability oba maaso ng'ogenda kubeera ng'oteekako glasses oba height oba weight ng'oli munene nnyo oba oli mulema bakiyita ableism okitegeera kati ate abantu banyumirwa nnyo to target abantu abali mu ableism situation niweziba just galubindi we are prone to their definitely criticism kakati obeera target obeera easier target singa omwana yabadde azeebami nga talina maybe naye yali balemeredde badde obalaba easier target nti tumukwatira wano tugenda kutrigalinga emotions ze kubanga maama yamanyi kyayitamu n'omwana we yanyonyodde yambi olunaku olwajjo nempulira nga n'amazzi gagala kompyutamu ku ssomero omusomesa alina okujja biki kugamba ng'olaba bambi omwana kakati awo obeera omwanguyiriza bano abantu okubeera nga bagenda mutagetinga bakutuukeko emotional baku breaking it down kye baba basinga okwagala okulaba ng'okaaba ng'omenyese era namwagadde nnyo tiyabawadde mu kisoogo Shamim yaganye obbawa tobawa wobawaamu baba bakumaze olina okujja n'oguma n'obagamba no
Ataga tomala kata compostinga mo. Definitely. Kati awobero bawangudde. Ne singo gaba nange kakati social media sigana kujiddako. Let me deactivate my accounts. Mi oba chichi ba obero bawangudde. Oba kitegeera. Now tuli mu era eno eya dehumanization. Wachogedde ko wali mu kusooka mu kutandika. Intino ba celebrities abantu mwe abatwala nga abatali bantu. Toto yanko omuntu awo nakwatako nawulira oba oli muntu. Mbadde mu katale eyo. Mbadde gula ebintu by'ebiti. Shalom ejo fana bwoti. Webale. Onyaba siyegwe. Obadde ojja gaye ejo ku class unalira mpia nga ngenda okufuka. Gaye najja musajja mukulu myako banga 5 mu 5 ndoza ngenda ne sen. Najja nankwata bwati. Takama ndo ebuli joye ntambi. Banange wono ngane batudde nabo ne bangeya. Banaye yoyo. Obo kitegera. Now that dehumanization abantu abanyumirwa nnyo okukozesa ku insult says bakukube balabo banawo oli muntu bikuluma. Teba bakikoza fujjo. Kibera fujjo. Era waliwo omukugu omu yali psychologist wali amwita John Sula. Si Sula birungo. Wali amwita John Sula. Sula ebya SULER. Sula. Yatunyumiza natusomesa ku kyebayita online disinhibition effect. Definitely. Online disinhibition effect. Nga agamba nti people say things online they would never say face to face. I know. Wali omuntu akuvuma nala kome nemga tasobola kigamba face to face nga kusanze. Tasobola. Online disinhibition effect. Buvumira okwo. Kakati insults bazikozesa okuwulira nti nno mu real life tebasobola kikola ne bano baba basobola okubeera nga bakikola. Tunayoga musanga account smart kunya kifaananyi. Olumta kule kifaananyi. Ali mu soda account. Ninga sitasobola kigamba maso ku maso ne walinga akiyisizaawo. Obo kitegeera. Kati tudiiringa n'abantu we batyo tuli mu troll behavior oba attention seeking economy. Attention seeking. Nti oli wakwata mu kamera bwati nadda ku Shalom. Kati nga bano abaina emitwala ananga views tebaina. Cookie promotions. Bali kwani? Bali ku Shalom. Kino kifaananyi kyani? Mukyala mama Jade. Ninga ali akoze eki mukazi wa. I know. Yali akoze eki. Uyo Sanchez yaziri mu cookie promotions. Mama Jade ni simanyi na account ye. Teri nayo. Sijimanyi. Teri nayo. Nti oba social media yino, Instagram, TikTok. Teri nayo. Sijimanyi. Nera Mama Jade na mayam tadde mbuzibu. Ono Shalom. Kati bamulemereddwa. Akatutwek tuli mukyala. Ogenda kubanga oli awo nga n'omuto. Bamutaddeko bamutandisi. Bagiyita attention seeking behavior ba economy. To controversy generates attention. Akwankatege. Controversy generates attention. Definitely. Lero taata wange nta taata wange. Webali. Kangende wa mama Kedo, namwandu sugar, muzije wano. Okitegeera. Creates attention. Kadinga nange wenki alinga katika nnumba mu ku Waiki Bend. Mwa kankuyisemu konfuni yoko ku likes bompisemu olunaku. Tubirimu. Obo kitegeera. Kakati walo kibayita ekira kibayita social comparisons and envy. Envy. Obujja. Ennugu obujja efutwa enge ensaalwa ennugu ekiso webale nnyo nti kati Shalom ebyo byoyogera nogo mwananga asomera ku international school tumanyi bane ememeza abantu zofuuka uyawe kyasama akakasani olinga omwana we ne UP irasola muwerera na nepoti yo mwaka wete bajijjayo mitwale ebiri twajjanga wali ne kumenyeza obuji kati oyo ngali ku ddungu jali nalengera Shalom nga mutabani wo Jaden agendera mu Tuareg nagenda naso sukulu milioni 3.4 tasobola kwagala mwana oyo ino yaja movement omwana wa Zubede somero lyasomera ko yali babulidde nze ndimanyi yakuwidde sente za sasula omwana I know la school kakati omuntu oyo baba tasobola kumwagala it is called social comparison oli abayagala nalaba akanako nakamba desati ketaga buyambi kaine eminyira awagamba bambi baba because bali ku level yemu n'abantu bakwagala nga bali na muri ku level yemu na bakulabirako bakwagala chobola zino comment zolaba buno obulumi bolaba tosola kumusa tewaliwo post name ng'omuntu yakoze okuvuma omwana wa Zubeda oba okuvuma omwana wa Shalom ngali bulungi nakigambye Shamimu nchukulayirira
Omuntu obera oli bulungi ng'omwana ali ku international school osobola okufa ku mwana w'omuntu omulala omufu. You're about your own kids, your own stuff. Your own stuff, how to expand your empire. By'obeeramu. Naye bano bandi bubi. Sana ku example. Omwenda alina hiti ngomba batwayingira ku Arsenal. Kasobola amanya biri eno mbadde ku bikimu ku mupiira Arsenal yakoze biki. Tekisoboka. Nana batalina nnyimba bano myaka 10. Bibeerako nnyo. Village team. Position was scrapping. Oba kitegeera. Now, that is social comparison and envy. Shalom lifestyle ya mujiteeka ku social media. Nga tujigija tuyimba tuli tweyagala tuli kirasi. Kasuko oyo taba kubalemerako. Bali bamutandisi. Bwe yabavumanga obunaku. Banaku mmwe kuva ku radio paka uyabejjirako ne bali bamutandisi. Katera sola kumwerijjako. Bakkakana bata bakitegeera nti kati ekisajja tekigera tukiveeko. Kati bali kummwe. Kasola gayo ekintu kyonna motoka zetu postinga nyumba waka edduwa zogendo zotuyita itakaawo abakambwe era edduwa jogendo ng'akola post ng'ate yeteekamu video kakati akola atya dduwa ng'akyapangisa akola edduwa ng'akyapangisa abanaku beepanka. What is that? Omunaku apangisa omunaku asobola okubeera nga miliyoni 3 buli mwezi zasasula zino just no ezokozesebwa kanga zinga chofana mukyayavuwala nnyo miliyoni na sente oba osasula zaaki ng'osasula otulo. Kati obulamu bw'ensinga bwe butambula Shalom yateba muntu akuteeka ku pressure nejo nemu katuli mu nsi emuvinga bweti global village katola mu America ne mu western world ebiseera ebisinga omuntu amanya nti ngenda gende California nkolereyo emyaka 2 kati onalere oguleyo nkere ngendera oluddawa nga bantu batambulayo batolwa emirimu oba kitegeera kati bo bamanyi bo culture yabwe yeeyo nafuna olaba ne Mourinho nga kyali ku United yasulanga mu Lorry Hotel oni yasulanga mu okumala emyaka 3 myaka 4 asula mu hotel nga kimanyi omulimu gusobola okuggwako enca ng'olina ogenda Sporting oba Benfica kati olaba abagagga bapangisa kati omuntu akikuteekangako ekyo kati kale gonna okyapangisa onayera babyokolo olina motoka 2 kyokka opangisa sebana kubeekina abasiru ensawo yavaawo ensi yavaawo walogayigo nabanyumiza omugagga yali mugagga ne wano mu Uganda abantu amanyi baba bamanyi esaba zinakyapangisa nga bamubuuza bagagga banne ne lwaki tozimba ennyumba amaka n'abagamba sinnatuuka kufuna ssente zizimba nyumba zenjagala ninga talina sente kati omuntu tebakusaba ku pressure y'ekyo najajja afoyo anambulira amataka ya Sporting ira amataka guys damn rich ni michana ne yagana ogula emmotoka tezo temunvuga sina banvuga webale nnyo kakati obulamu bw'ensinga butambulidde nkubulidde ebika by'abantu abali ku social media n'abali mu society naye tebakulimba Shalom kuba nawe eriyo n'abantu abagamba mujja abaana ku kamera no teri kujja mwana ku kamera wakyobera slave owaabo botamanyi kyokka nasinziira mu kasingo lumuke nga ali wakuba sigiri n'akaveera naga mujja abaana mu kamera akaveera kajja kwoki tolina bba muddu wandowooza ya muntu mulala gwe kola ekikusanyusa omusajja omu yagamba we only live once tulivinga omulundi gumu definitely buno obulamu bwe tulimu tetuli mu rihaaso nti waliwo obulala obujja gwe kola ekikusanyusa ekikunyumira gwe nga gwe kyolina okukola nga gwe individual nga gwe kola kikusanyusa tobalaba nti no otuuka n'ekiseera n'okola decision ng'eri selfish yiyo nga ne mukazi wo tajagadde nga yiyo at the end of the day gwe living obulamu obubwo tobulivingira mwana tobulivingira mukyala kibala misa kyakere kyanaga mu abaana mwe benzadde temugeza ne mulowooza ku maali yange na mukyala wange iyo decision yenga kyeyali ayagala yenga omuntu abantu batandika n'omusajja oyo kyeyali ayagala katulina okuyiga okulivinga obulamu fenga ffe kyoyagala oba okedde n'ogamba weekend osigenda kukola ngenda kubeera mu mba Zanzibar kyekyo kyoyagala do it baba kitegeera kati abantu olumu tulina mu pressure eyo ey'abantu kye baagala twagala okwapizinga okusanyusa society okupleasinga society twagala ovalidatinga kyobala tumaliriza abantu abamu tuwasiza abakyala abakyamu nabakata society enewulira etya nga siina mukyala
kweje afunayo omukyala naye nga gwe muli oyinza okubeera toyagala. You're not a marriage material. Nga toyagala either obibaddemu n'obikoowa obirabyeko katoyagala bulamu bufu sometime gwe nga 5 or 10 years definitely naye n'otyamu bazadde bange bagenda wulira bati n'orashinga n'otomera omuwala temuli compatible 2 years down the road domestic violence waka mwawukanye divorce kugabana bintu mwewasiza towe ne bufuuka obwenzi. Yes because gwenga gwe wali toli ready for that. Obo bikoyo batoyagala oyina issue oyina ebibyo naye you want to appease family, you want to appease public, you want to appease society. Olinaga kankerenza ali bagenda wenafa bajja kumpisa semanyi muki bakuyisa manju abataza bakuyisa yo nodda abatakuyisa yo nodda never happened byalinga yedda but that is what is it called that primitive thinking mabig but they did that abachikola okwencouraging abantu abavuka okuzaala for procreation obo kitegeera but sawa zino owato towetegese omuzala toyina busobozi lwaki ozaala omwana abere burden eri abalala otandika okubira Shalom essimu timunange mutabani wo anti gwe kojja mutabani wo munanga anemeredde bano talina sente za school fees gwe nawe ojukira oyina burdens zo oyina kuteekako ezize omwana atuddaawo n'osumbuwa family mama we yakuwerera n'omusuulira omwana you understand but nga wali agala kakasaaki society kati abaana luli batugamba nti gifts esawa zina abaana bafuse curses eri abazadde naye ntambi kinene ekyo kugambye abaana bafuse curses eri abazadde si bonna naye abaana abamu mweno society bafuse curses eri abazadde balaba beetwala olinagamba taata we singa ofa namba alhamdulillah nti nkuli mulinze olunaku olwalibeera ku you understand kati taata we abawulira ati taata we nakeranga buli ssaawa musindiki labayonekano mutabani we ke yakoze taata we yasobola okubeera proud teyejusa olunaku lwe yayiwamu amazzi ababejusa so n'olwensonga eyo nayo nanandas naye nga point gyange gye mbaddeko nti abantu buli omu akola ekyafiri nga kyayagala nga tetulivingira ku pressure ya be you kati teri muntu ayinza kugamba Shalom jja Jayden ku kamera tomulaga abantu mu kamera gwo tomuleeta for you are proud of your son kama yamukuwa oba yamukuwa afaanana ati oba atya ye togenda mukyusa ye mini you omwana abeera mini you ekitundutundu kyo hafu ya mama hafu yiyo ngamba tya muno sibera proud of them sibo posting olakwa society ejja kumuvume emuvuma bamuvume what will change bamuvuma wachi kigenda okuchanginga tewali obata muvuma wachi kigenda okuchanginga it's all the same okitegeera so sister wange Zubeida aboogera abakoleki boogere albe video ya Good Life Eddie ku machagalera akoze videos 2 Good Life Eddie content we gwakola anza nyumira ng'omuntu but mu situation ya Zubeida Good Life Eddie yasuddemu ku bubonero naddala nga akomyewo to rebuttal okitegeera kwegamba the thing was very sorry kubanga omuzadde bambi abazadde balina kye bayita parental protective instincts abazadde kabeere gwe ku Jayden kabeere mama Jayden ku Jayden okitegeera nti obugenda ku defending omwana wo mu mbeera yonna naddala attacks nga zizze omuntu yenna nga muzadde akifiiringa obeera ng'okoze ensobi ng'olinawe wayise ku kataka. The thing was simple. Come on. Zubeida na raising anagamba naye Good Life Eddie you hurt me ngoyogedde comments sebakoze then nokomawo nokola commentary Good Life Eddie ayi notandikiranga wakomye nagambye nti simanyi biki like ayogedde ebintu muli ngamba muganda wange Good Life bakampeza wala kampeza mani nino musuru wange yampe ampereza bunkuba ningamba Good Life it was very easy you as a parent I know mwana gotala kusoma ntoro okumulaba okwandastandinga muzadde munno chaita mu mbere and would have been munange wantegeera bubi I'm very sorry if it hurt you. It is as simple. Na yakoze datika 3 bwa obokitegeera nakomekeza nga ali ku Shalom. Yes really like in our society twina abantu I really don't know but I think it would have been much more easy to accept to be empathetic. You put yourself in respect for other people's feelings. Definitely. Noga munanga I'm very sorry. Amuzeko olimu kinayogedde nti olimu mpere olimu mpi because you know
That was very unbecoming of a gentleman. Alenga samumanyira mu ntalo bambi good life samumanyira nnyo mu nangenze bansiba n'ogamba nali kugundi content wa good life sagala kizaye but in this situation mugana good life that was not the right response in my opinion onzo kubera ngo opinion yo ndala but for me that was not right mumbereri as sensitive ngeno je tulimo nga nawo ino omwana obo kitegeera so okuddayo wena nanga tuwumba issue eno ya Shamim Mayanja. Shamim kama amuyisizaawo, that is one. Mukyala ali very hard working. Mukyala ali very resilient. She's multi-talented. Okitegeera obulamu butambula bulungi nnyo mukama amuwadde family. Amuwadde omwami atali wakawondo kakubye eddirisa amuwadde zadde. Zubeida nyinza okukubuulira Shamim Mayanja nti ayinza okubeera nga takyalina kyamaanyi kyasaba Katonda okuggyako obulamu obuwangazi rather. They don't know. They don't know. Kakati Zubeida mukwano sister, let them talk whatever they talk. Nze Shalom zichennakola bwe manye ebyo nze keeping my sanity nakugamba opening comment section nadala nga mmanyi waliwo ekinkuba just to maintain my mental stability and it passes nzikusimba kuleta nzibikula comment kati yawe obuzibu nti ogenda kwesanga mu baka twetwala mu bantu kuba abantu bakujoga na veri na kuvuma ne Shalom zoro anti kati tobamanyi kati yaba kujjako yaba kujjako bimanyi kati zibasola kuwa nga ka screenshot nga Shalom yanzize nga kulirako chapati ejali no omulabe hane muletedde wa nze sobola Shalom you let them ebyo ne bigenda ojukira wali kitu kyabagenda okuleta ekirala waliwo half sister wa Damila Vato bamuyita Madison Dilagaza bamujerege wambi olwa ATM mwala munene Damila Vato yani muyimbi mu America bamuyita Damila Vato ayina half sister we kati tuina abantu abaridiculinze abantu ku mitimbagano okwo olazi n'ensonga z'enjogedde badde kulya no bali ba America wana mugwange lya Uganda omusajja yayima gye yayima mugwange yasinzira ebutuluki ogusajja ogwo butulukiz itake nadda ku mwana wa munne gwe bayita Alpha Thierry Sali navuma omwana amaaso biki ebyo you know nentunuli ne bambi nenda bazuwena bambi nga joko defendingo nawulira bubi ngamba neho omuntu ngoyina amagezi ng'okeera nga naye baakuzaala nga nawe ozadde kuba naye ayina abaana ozibu tatuza buli omwana ayina amagezi I think we have kidde ku kye nagambye abantu abatunanya bakitwalisa omanya ani ng'okyaziza kati ng'okyaza eri ekkebe Shalom nze omuntu avuma Shalom omuntu avuma omwana wa munne muyite ki eryo kebe Shalom that is a kebe sekerenda yavuma Alpha because I know kutakanya tata we yaromba kikiri kye nagambye ekyaki ekya displaced aggression nti oba ino obuzibu ku bebe kuru atabusa ku mwana n'olumba omwana mwana akoze ekyo oyo Alpha azanya mupiira gwe n'akola ki talina wadde gwe yali agambye nti n'omuddako n'omuvuma whoever bonna abakikola abakuliddwa eddebe eriddebe ekkalu erisinzira ebutuluuki omugenzi yamwogerako kibi Shalom naye nawulira bubi ng'omugenzi avumya abaana ba Kyagulanyi agira abaana yavuma abaana ba Kyagulanyi nti yes bakupangisizza okuba Kyagulanyi but Kyagulanyi akulemerera takuzzeemu nodda ku baana Japanese street biki eyes novuma Solomon novuma you know bagufudde omuze Shalom atulemye katudde ku mwana that is very bad that was very very bad and harsh so awe tuli Shalom naye twesibe bbiri ekijjasi muntu esibe bbiri muno wachi agamba atya muno wachi yakugamba nti ku mitwalo 3 egya Uganda akutuusako firimu zenjogerere mu ba VJs ba Uganda ab'enjawulo VJ Junior muganda wange gyali crime 101 bakakoze alalala Shalom kano ka firimu kalabi
VJ Junior. Crime 101 kafulumye, Taharani kaseri je kaliwo machine nagirabe nnungi nnyo mugende mugirabe Whistle ne film zendala. That is VJ Junior for you. VJ Oliyo wakoze 101 nawe kandabe. VJ Oliyo yakoze Matty Supreme ne Behind Her Eyes kaseri kalina obutundu mukaga for now. VJ Oliyo webali nnyo watuwadde. VJ Emmy yakoze Rise of the Marine yakakoze. Wow. Nakola War Machine, nakola ne Chase for Amber. Of course nima VJs abala bayitirivu bayiyeyo da. VJ ISP wataddeyo ki A Journey of the Legend 120 bichi ne Bluff ne ndala. So muno bachipata emitwalo 3 ya Uganda. Subscribe with us kula films za jogere nimba VJs ba Uganda ku applications kuona kwetuli sakone ku smart TVs. Go and download our applications. Just emitwalo 3 obirenga olaba obirenga yomulako wemalako ekiwubalo films buli lunaku tuyiwayo empia nenkale tuzikomyawo. Of course mwabazi mu abatazira mu kifananyi kirungi mu dobozi lya VJ oduyaga tulina ba VJs nga 50 bonna bonnanga balungi. So choice ebera iyo okuberanga olaba kyoyagala mukasera ko kyagalira. Oyagala film ki? Oyagala action, horror, series, adventure, love story, comedy, crime, family, science fiction, romance, kung fu, drama, sport, thriller oba animation. Muno watch ojja kubera otuseewo. Banafe aba kandabe wano aba Job Giant twagala waliwo company bagita Green Wheels eyagala HR manager ne admin associate. Bwawulira obubaka buno betaga HR manager ne admin associate. Requirements nokubanga ina bachelor's degree in human resource management or similar field, 2 years of experience in human resource field, excellent knowledge of Ugandan labor laws, experience working in a startup environment is an advantage. Applicants 24 to 30 years. Ajisuka munga antambi totawana. Basangiwa Kampala wano tekayo okusaba ko oba applying ku hr@jobgiant.net oba ku www.jobgiant.net. Adenga nagaba Job Giant lye kunganyo ly'abanoonya emirimu n'abagirina. Kati abagirina babomba kugambi banoonya. Kati fulina kutu receiving companies zinoonya abakozi era kati gwaba gunoonya lirine kunganiro. Sobera ngo otekayo kusaba ko awo ku gundi ezo zensomye oba okube office line kanji basomere mwabanoonya emirimu. Oyina certificate, oyina diploma, oyina degree, oyina PhD, oyina master. Emirimu wejiri wano bajja kukwasaganya mu Uganda, East Africa n'ensi yonna okutwaliza. It is global. Head offices affe ziri Bungereza. Ku number 0749 052 000 0749 052 000. Anonyo omulimu. Yes. Mpola. Yes. Ebitungwadde oyogala ku shock pleasing society. Yes. Amba wasana abantu nga tamwagala nga tanna kuba ready because society kyemubanja. Yes. N'amaliriza nga amufuddwa. Ona kulwadde radio omusajja omanyi for mugagga muvubuka. Yes. Akubaire ntinda Ministers Village. Yeyimbyemu ogwakabugu. Yes. Okwemba mu kutata ogwakabugu. Nanteera. Neyetta ng'ensonga zavudde ku maka. Ntambi, do you think everyone is meant for marriage in the first place? I don't think so. Lagi natandikidde wali. We are known, most of us, we are not meant for love or for marriage. For that industry. Demanding ebintu bingi nnyo. Story eno yankwasizza ennaku. Omwami bamuyita Elson. Mukyala yamuyita Maureen. Owabadde mukyala we. Omwami yali yamuyita Elson. Ng'abeera ewammwe Ntindala. Kati yali yabeera no musimbizi omwe mu gye mwali. Abadde eri mu Ministers Village. Kakati bintu bitandika bitya. Nti Maureen oyo omuwala eyasizza omusajja alyoke yette. Yakulira mukono. Era single mother yamuraisinga. Kakirabye. Era nga basavayivingira ku small road side business kutunda kasooli. Elson musajja wattu yasoma n'omwala yali asomye naye ono ng'ali mu entrepreneurship kuzimba income ye naye ng'ali nnyo mu tourism ne mu real estate ventures awo. Kakati ne beeraba ne beeyagala. Ng'ennaku z'omwezi 6 January 2018 ne bagattibwa ku church bagiyita Go for God Ministries. Ogimanyi? Balokole. Now ne batandika okupangisa.
mu Ministers Village Ntindaawo era mbu ba neighbors babalabanga nnyo nga basaba barokole nga bajja kabalazawo ne basaba prayer warrior biki 3M prayers n'ebirala. Kakati 2019 awo paka 2021 waliwo ku rapid financial growth kusaidia Elson omwami. Yes, nagenda mu land ne Rio Estate era 2019 nasechuwalinga acres 210 emubende yewamu. Now naziregisteringa jointly mu manyage nago omukyala yaberanga equal shareholder. Story eno banange nyagala mujiwulirize bulungi mukakasenti abakazi gwanga B abakazi gwanga B abakazi gwanga B abakazi gwanga B abakazi gwanga B. Now 2010 aziguze yika bagabanidde kulerwe anti lero bira wakati bweti nodden teyakoma okwo 2020 na building rentals ebulindo nezibera nga zivaamu sente awo nawe era kyenkanyi ulira abakazi n'omukyala azimbye naye wali mu kuregisteringa mboka ali mulokola alimba nyo ali mulokola obulokole nabo bannange wala bugaba nango bana bobubi ba pastor. Kakati tourism business ye ne expanding company najikola na organizing safaris ebadde y'amaanyi nno sijajjogera wano nebiranga etalaga Uganda yonna omwami oyo era company ngewuninga kazi mpitirivu nga omanyi ba safaris nebegulira mu Toyota Land Cruiser V8 bwe batambuliramu kibanyole mukaawo yanga bulina ku Sunday basaba awo ku God Ministries era abantu nga bakirabanga babeyagaza. Kakati 2021 asupportinga mukyala we bambi ayamu yimusi atya ya investinga mu mama wono yali abere mukono nyazaala we namugulira ettaka ekasokoso emukono namu buildingirako ennyumba ya bisenge bina ne quarter boys quarters aba servants abalino muweereza ate nga nabo yabasasula na installinga solar ne hydroelectric power systems ewaka wonna ewanyazaala na installinga amazzi water tanks na fencinga n'ekikomera mama yebake bulungi nnyo na stockinga farm na mutirako ente 50 Shalom uwuliriza abakazi ki gwanga B abakazi ki gwanga B uwuliriza na muteramu n'olusuku lw'amatooke olunene naluteekamu nga ekiruubirirwa kya musajja ono omulokole bambi owamu Ntindaawo okwenshuwalinga nti maama w'omuwala ono nyazaala we taddamu kudaaga tajula. Kakati 2022 nadda ku mukyala nagamba niyo omukyala okusinga okutuula bane waka wadde kale bukimuwa ekiringa sente za rent zijja n'ezaabiri byonna wasoma mukyala yali yasoma ebintu bye nga biri mu public relations okitegeera n'amufunira eddimu eddene mwemu ku ministry y'amaanyi mu Uganda wano Shalom uwuliriza position yeyo ya public relations omukyala ono nabeera nga emu exposinze ku high level briefings mu ggwanga media launches ne state events ngenda kukuwulira lwaki omukazi alina kusigala wakati alina kukola olumu ulira omulimu ono gwe yafuna kati nate bagenda osenga okwewuunyisa obuzibu butandika omukyala bamuwadde omulimu akola w'amaanyi agenda buli wamu amitinga ab'amaanyi ababedde ono omulokola ali eno akanya Saala kitegeera nawo 2023 aba yakatandika awo embeera z'omukyala ne zikyuka eri gyali afunye new social circles wano independence ye increasinze tena kyetaza musajja owulira obuzibu Shalom obujja akirenganye bantambi webale frequent phone activity buli sawa ku simu wakati wakyali budde wakuta wagenda mu ddiro wagenda mu kisenge wavaayo wagenda luddawa nga wakwata amasimu bamubuuza gino mirimu wafuluma ekiro mu kiro waliwo omulimu gw'onkubiddwa tugenda kulaba gundi November 2023 omwaka ogwo Edison akomawo kewaka nga tagayo mukazi nti akomawo yalava mu trip n'akomawo nga talanze n'asanga Morini ono ng'ali ne colleague omu mu kisenge kyabwe mu kisenge ate nga basaba mukyala muwala nga wabule nga bweriga goyingidde ennyumba gwagisasula ali ku fono ya gayi yefudde omuyayi bode eri ku stand ayagala stand bosa akomyewo ulira ekiddako nakonkona nga Morini yefudde atamuwulira nga kyebakola Morini bali mu kusaba nga tebasaba nga bamulimu emu 2 3 4 munda
nga bali mu kwesa mpiki kikambwe omusajja wane obulokole kibi omusajja n'agenda ku mavivi n'atandika okusaba omukazi akyuke kikyennakola gayi n'afunaawo engoye ze n'apapa n'akola ki n'agenda gayi kye yakola n'agenda ku kyakya awo abire mukyala we wa pasita yabagatta pasita n'amugamba munnange ebikemo bijja naye mulina kukanya kukola ki saba n'omusajja okole ki pasita simusanganga n'omusajja n'omukazi omusonyiwe n'okwatira mukazi wa mu bwenzi pasita agamba musonyiwe ye pasita gwe nsooka okukolako era Elisoni mu ddiini eno ennyingi n'abikkulaawo ani olunyiriri olwali lusonyiwa Yesu yagamba bikoze bitya n'asonyiwa omukazi ng'alowooza obufumbo bugenda kudda engulu kakati tebyakomaawo ne beesonyiwaawo obulamu ne butambula ng'ennaku z'omwezi 18 Agusto 2024 Morini oyo omu gwe baali basonyiye n'agamba Elisoni nti yali agenda mu kyalo waliwo yali afudde bambi afiddwa abeewaabwe era nti agenda kukomawo nga kitalo omusajja n'agamba olunaku olumu ne lukya n'olwokubiri mukazi takomawo omusajja n'akuba essimu mu kyalo bannange nga bitalo kibitalo munnaye ate ebiriwa ti ate omukyala yaŋŋambye nti ate munaye mwafiiriddwa nga tuludde okumuwuliza omukyala munnange nga tagendanga omukyala n'akomawo ng'ennaku z'omwezi 24 Agusto 2024 ng'amaze ennaku 6 tali waka ng'ali waani wakoligi oli gwe bamusonyiirako ng'ali kololo ennaku 6 abakazi ki gwanga bbi kakati omukazi mu kuswalaswala ennyo nga takyalina kyakuzza awo n'akamutema nti ayagala out of marriage divorce yes era namugamba singa ogezaako n'oddayo wa pasita mbu ansonyiwe biki biki no resistinga yamugamba I would make you hate me mu luzungu if you don't allow me to get out of this marriage I will make you hate me kakati Elisoni bw'atyo nga talina kyakukola now 2024 waggwako tuyingidde 2025 tuli mu January Elisoni n'agamba owaayi kankuwe emyezi 5 weetereze tomanya oyinza okudda ki ewaka n'amujjukiza gye twatandikira n'amujjukiza laba bye nkoledde maama wo laba bye tugabanye shared assets laba saddaka ze neekoledde munnange lwali lumu neyamitinga privately n'alowooza nti omukazi agenda kukkiriza abeere nga akomawo omukazi n'agaana omwaka ogwo gwonna bagenda mu divorce legal battle property dispute sijjukira awo era ebintu ne byawuzibwamu yika ziri 210 omukazi n'atwalako waafu apartment ze Bulindo waafu shares mutwalize mu company waafu kandi bagenda ku custody battle balina abaana babiri koti negamba munnange abaana bakyali bato basigale waki wa maama kakati munnange musajja wattu n'asigaza be yasigaza obulamu ne butaddamu kubeera kyekimu now omusajja yabadde ali awo omukazi n'akamutema mu message namugamba abaana nno si babo oba owakana kebera ku email yo kyenkuweereza omukazi ng'agamba omusajja yamugulira emmotoka n'amuwa amataka n'amuzimbira apartment n'azimbira maama we n'amugaba abanya si babo webali omusajja n'apapala nagenda nasoma email nga binamu ebiri omusajja n'agamba nti tukole paternity test DNA agenda ogenda ku DNA ng'abaana ebyaddala si babe na living mu depression paka we yakooye olunaku olwajjo neyejja mu bulamu bw'ensi biki bye tuyiga Shalom emboozi eyo nga wenjinyumiza nizo banjinyumiza bubi asuka kuleka nizo banjinyumiza bulala naye ebyokuyigamu moral of the story yes one wealth can't guarantee loyalty obugagga tebukakasa okwaloya bwesimbu wadde oli mugagga bakwendako definitely when emotional commitment is absent ebirowoozo that commitment emotional how to explain it I know tukireke mu luzungu but I understand it in English yes emotional commitment nga teriiwo is far better than wealth bisinga obugagga that commitment back I'm going to be loyal to you paka kufa definitely that emotional trust buli kimu yakiwa omukazi abakazi bapi but emotionally ng'omukazi ali absent anya smart wayawe webale bamuwoza abagagga ekyokubiri forgiveness can never restore trust it is true tigayi yasonyiwa omukazi okusonyiwa nga takyakwesiga
it can never restore trust. Ntwadde yamusonyiwa wali. Omusajja ali mulalo. Osonyiwa ki omukazi gw'okwadde mu liringa bamwebaseeko. Kyannako. N'omusonyiwa mulala kwa pastor agambye. Kyannako. Ekyokusatu. Joint ownership in marriage carries legal consequences. Noga tuguza akataka tugatene mukyala wange. Mama esaawa yonna. Yakamanye. Wekolera ebibyo. Omukazi aga twawukane. Wekolera ebibyo. Nga n'ennyumba y'eggaza yo yange. Wekolera ebibyo. Recently bano Dr. Dre yafuna divorce ne mukazi we. Ne bagabanirira ku leero wakati. Dr. Dre nadamu na building empire kata ejjo ba mu rankings yadirira Jay-Z mu rappers okuba ne billion Forbes. Nga ejjeko omukazi. Dr. Dre. Ekirala, success changes social environment. I know. Bichuka. Kati omukazi jukira PR amwadde alina abane bakazola ku Pepsi. Yes. Webale nnyo. Emotional loss can outweigh emotional success. I know. Ebibi kabiri byonna n'abadde have achieved this. N'ata abaana sibange. Kiruma. Kaza ayenda. Webale nnyo. And also abana, children should never become victims of adult secrets. Abana. But they are daddy. Oshtegera. And also mental and emotional health must be taken seriously. Nachibagaye ne banvuma. Mental health. We don't bargain. And emotional health. We don't bargain. You stress me. Definitely. Go umbwa. Kati abantu kye batamanya. Oli nasigala mu bufumbo ng'anyigirizibwa naye ng'atya kimu kyashegenda kundaba enkya. Society perceive me. Society, church, family. Okitegeera abantu. Abasajja Shalom they are depressed. Eyo nno gye nkunyumiriza story eyo. Genda ku X olwaleero. Yeriko bakyamagero bona bavuddeyo ne bagamba nange men are suffering. Men are suffering in marriage. MC Katsi naye avuddeyo n'agamba nange men we shouldn't suffer like that. Kati nze waliwo abantu abamunye entambi nga nkoze punyanga ennyumba y'eggaza yange. Naye senga atambi kubaga messages zenfunye abantu abankubira nga Shalom, thank you for speaking that. I know. Abantu bali mu kunneebaza. I know. Shalom webale kwogera. You people, your fathers are living in fear. Abantu bali mu nnaku naye society enaagira etya. Naye ennaku mbayimbi yeeweddewo. Kubanga copyright law yebaga agisomolayo mu parliament. Kiri kyantambi. Copyright law obuzibu obuliwo buli bwe buti. Nti buli muyimbi ali awo alowooza nti copyright egenda bagaggawaza yeerimba. Tugagagala kalina content wa fono. Nedda. Tujja mukozesa kuba. Nedda. Copyright law it doesn't ensure bugagga. Iyo eri ku protection of your creativity. Definitely. It protects. Naye tekitegeeza nti n'obugagga lwaki nti etteeka nga terina enforcement. Implementation. Yes, and enforcement. Tulina etteeka olwedde liriwo. Ya copyright. Ne enforcement ebadde tekola. Kati ne lino mu kulireeta lijja kusigala ku paper. Enforcement yebeera enkulu is the government willing. And do you know what it takes for enforcement policy ya copyright okubeera nga fully ekola? N'ebirala nga bikola. Ng'eriwo. Ebirala amateeka amala gugakola. Kale onompulirira. Olaba Kenya balina copyright act yaabwe ya 2010. Y'amaanyi emu kusinga amaanyi. Naye ne society yaabwe collecting music copyright society of Kenya. Lawsuits impitirivu mu bayimbi. Nga bagiriportinga bagamba engabana nga tetuuka. Tuwe byaffe. Engabana nga tetuuka. Jukira copyright eno kiba kitegeeza nti these collective CMOs, collective management organizations katono mu Uganda tuna UPRS eyayoyo gwe bajiwa fa bali mu film tulina UFMI, Uganda Federation of Movie Industries, mu abo obutabo muri mu Euro, Uganda Rights Reproduction Organization. Okitegeera kakati zino kubanga zisolooza zino kubeera nga zikuuma naye obuzibu engabana so ezimu ku structures ziba zino soko kubeera nga zirongoosebwa. Essaawa zino definitely a large commercial music market must exist which is absent. Tewali katali kubanga nebiyizibwa nabyo tebyapizibwa. Sajja amaze emyaka 10 talina hit oba okitegeera. Kati ogenda ku nsi nabadde ndaba nadi ngoberera gundi ologa yamuyita Emaya Baga yomu ku rappers abamanyi mu Nigeria ngali mu kutubwa insight ya industry ya Nigeria gyevudde structures engeri gye bazizimbamu nti mu myaka nga 5 emyaka nga 5 okuva
onasomedde nga industry Nigeria egenda kubeera esolooza billions of dollars 15 the creative economy eyaffe teweza nja kunyiza kati ewaabwe lwaki music industry booming. It isn't about the copyright, it is the system, it is the infrastructures. Nti ogenda mu streaming, they are doing very good. Ogenda mu international tours, they are doing good. Brand endorsements, Burna Boy bafuna zi Pepsi, bafuna zani. Ogenda mu diaspora markets, ogenda mu global collaborations, bali mu kubeera nga bakola ki bafuna. Ogenda mu global distribution, ogenda mu record labels ez'amaanyi za tappings abanigeria bonabona kuzikuba malawo. Fuwane waffe biririddawa. Obugagga no buvaawo Shalom si ku copyright. Kuba ne liteeka balirina ne piracy bamukola. Waliwo bagaya bayita ba Yoruba Boys. Walaba nga Zai weri awo. Zai ojijukire biseera bingi sala film. Zai Plus. Kali bali bayita ba Yoruba Boys. Be bakabaka mu piratinga film ne music. Bakola nini bano bakola ki? Bakola. Tewaliwo gwanga lyogenda genda nga tewaliyo piracy. Ogenda ku piracy rate index eggwanga Iria Indonesia lili wagulu ku 78% I think. India ne America eri mu top 10 mubasinga ku piratinga ate mubasinga atenga basinga teeka ki kakali nere kulaga ne ate kulaga industry singa okufuna Hollywood ne music industry nolo ensonga eyo lwakimbadde njogera ebyo nti wano mu ggwanga erya Uganda kisinga okubeera nga tusaba kwe kutukolera infrastructures zibeerewo naddala mu distribution zibeerewo essaawa zino music ekyesinga omu distributing abone see internet what is internet status erita mu Uganda very expensive unaffordable webale abamutetuuka abo bali nabatamu atabana smartphone kato muyimbi kaziwe kapongo muyimbi amuwuliriza ali Masaka eri ludda wanga talina smartphone abagenda kufuna ati kiba kizibu akati awo tuna kubeera nga tutereeze ebyo lyeteeka ligenda kujja yes nga liruma n'okuluma naye nga newo tunakola tutya ne tukwata katulina culture y'abantu ffennyini nyini abatagula music abagala ebyendola okitegeera nze wano nako applications zizino Spotify yange yino nsasula buli mwezi ogiraba nze nsasula kuba music wenjagala okonsuminga kulwa naye abalala abamudondo.com mudondo tubalina MP3 juices kale jabba kola kaabo biki naye tuli mu situation manyi copyright nagamba abantu fenga tukyalwana ebintu bya copyright mu film awo ne ba VJ Junior twalwana ebintu ebyo now nimbawa example nimbawa argument nimbaga copyright law ogiraba it is a private law nti Shalom gwengo omuyimbi oli waddembe okuwa ekyo bakiconsumingire ku bwereere dembelyo katugenda kujja mu situation omuyimbi ngayagala kuyitawo bali batekeko olukanga ku music waabwe nti olina mala musasulira wabayo section y'abayimbi babagaba ningi mukozese ba DJs mukwate fe mutukube radios mukwate mutukube kigenda creating a vacuum eriawo and then before you know a copyright law etugifunye no lesonga yo ntulina okukikakasa ti copyright law eje ne infrastructure zizimbirwa banga time myaka nga 20 nene banaleeta ki nawira copyright system management system bichitetuukanga atenga nayo teri applicable tesobola kukola as per the demands and dynamics of the music wensinga wakola ki nga watambula. So yes Eddie Kenzo, thank you so much. Ejabera achievement yo yamanyi ejabera win yo yamanyi batwongere okubeera nga tusaka ebintu ebirala ebigenda okumuvinga music waffe agende ku level eddako. Wano wetuli tuli ku Rich Resort Hotel esangibwa wano ekisaasi so kwabulira ebibeera wano ku Rich Resort Hotel. Baina buffet nonje ku buli Sunday family day out. Yes, family day ebeerawo bulungi nnyo. Abagala okusibula ku cafeteria ebeerawo, abagala ka buffet ND Wednesday wabeerawo ka movie night ne ku Sunday ka movie night. Gardens weziri abakola birthdays, abakola graduations, ebisulo webiri birungi nnyo twabibalagaawo. Era jebbika video njagala oberenga okazaamu ko awo abantu bategeere obuwoomi obuli ku Rich Resort Hotel. Tulina bannaffe abalala aba Biva Organic bagamba bo wasangasalizaawo emmengo okujjajaba endwadde ez'enjawulo. Dr. Richard Senjobe akulinda ye ajanjabisa butonde buli kalwadde konna, olina sukaali, olina pressure, hepatitis B, musujja, senyiga, wake up call ku baami, abakyala, family planning n'ensonga zammwe ez'ekikyala na buli bulwadde bwonna. Genda ku Ham Mukasa Road yawe Mengo ng'oyambuka Masengere ojja kubeera
omutuseeko butereevu bulungi nnyo. Tuba tuvudde kwabo nga muno ayomba temperature touch agamba abayimbi banne tebamubaza kimala tebamwa kwetiye n'amenya Palaso Spice n'ava Peace abawandiikidde akoze tebamwogerako. Omwana oyo aludde mu kyalo. Temperature touch aludde mu kyalo tamanyi music watambula. Music olaba ne bino copyright law mwami Eddie Kenzo gyagizaawo okubeera ng'aleeta zezimu kale wadde nkugamba nti demand zikyali nnyingi naye basics eza anyone atwala music as a business twagala abayimbi oba creative zibona kuva ku writer producer muyimbi kennyini n'abalala bakola ebirala ku music product eyo okubeera ng'evaayo okutandika okukozesa kino pen to paper nti Shalom azze ayagala luyimba nti munnange oluyimba lange ntunda sente mmeka milioni 2 zizo ti milioni eze 2 tobanjako kintu kirala kyonna ne muteeka ne muwandiika okitegeera kati izo moral rights ezo kuwaana ebyo tebiriyo. Tibali omuyimbi ena na Waldova gwe mmanyi yalaze ku mpewo kyoba Eminem azze ku mpewo neyebaza any producer no because producer was already paid. Era agenda kusigala akyasasula mu royalties ngeze nga zikyakola ki nga zijja mu butonde bw'abayimbi baba kolanga bayina oku assuming all the importance and the attention ngeri kubbo mu buyimbi mu buchi mu butonde bwawe. So you don't expect to omuyimbi agenda kujjanga ali mukubera nga wana luyimba atawa ne producer atawa ne writer nedda muina kumanya nti position joli munga writer gwe wandiika copyright law system eneberezinga namwe bafuddeko wadde nekyafa kuba structurinze bulungi ojja kubofuna royalties zo bakusasudde kanaka oba cash down tobanja move on. I hate it when those people rant. What were the negotiations kutandika mwakanya kuchi in the first place? So Temperature Touch is a talented producer, writer and an artist, but I know kuva mchalo nategeera music nga watambula wana ekirungi kati naye muyimbi najja kutuuka ekiseera nga alina big ups zaatagabira abantu kwa yagambye ne ava PC yayita manyi na kigambo tutandika tulimba waluna walitata wanula tamanyi kitegeeza ekibi kinzi akimugamba. All that is crap and nonsense. Yes, you agreed upon a song doing a collabo titwaliyo kati fetuwetere ku paper titwakiriziganya ava PC aberenga mpana teyampana less than that wali bujegabo obambi. Yes. Obujega nyamutusiza abantu kubyokya mukwano gwo pressure si mukwano gwange bagamba kabaka wakunje ku TikTok abo basiru ali kumere ruzira kabaka wa TikTok buli amuyita kabaka musiru kabaka tuyinogwa saba sajja kabaka Ronald Mwira Mutebi wo kubiri Rwangula Mutesa anyone nga yeyita kabaka nadala mu mbeere context eyo ngono mwana wabadde yeyita bamusinze ku meeru zira paka nga 26 now ensonga eri mu pressure yino emisango gye bamugulako akoba mutaddeko ogosmanya yagize data owamuhozi bikibwa talina kugira ninga mulimu ya hate speech feba tusibirako fenna kati yo tuveyo twali tubisangamu ebyo byonna saga kudamu bisomese ebyo onako olwaleero embera ya pressure weri eri about his mental status versus legality omulalu n'amateeka how does it work about Shalom mu mateeka starting point eri the presumption of sanity ateberezebwa nti Penal Code Act etugamba the law starts with a basic assumption eyaki batugamba a story incumbent probation a story incumbent probation the burden of proof lies on the one who alleges. Mu criminal cases the legal principle egamba presumption of sanity nga chechi section 10 wa ya Penal Code Act Penal Code egamba every person is presumed to be of sound mind until proven otherwise. Kati court ye manyuna atakola ki ategeera unless proven otherwise defense ye nga yegamye ontakola kitategeera ne bagenda mu psychiatric evaluation. Lawyer wa pressure yali lawyer wa Lulite and kanso kakulu no bagadde amawuli now kitegeeza ki nti even if someone behaves strangely nabayinza okwekola
the court must first assume he is mentally sound. So case etandika bulijjo ne bajja ne bakusomera nga nafe batusomera ne bakurimandinga omuntu yali ebuza ki barimandinga omuntu ali mu mbeera eyo okusookera ddala bagamba even if they accused gwe bakola ki gwe baloopa appears mentally unstable nga pressure, the court usually demands him first. Lwaki? One, to secure him. Ekyokubi to allow investigations zitambule, tuzuuliremu ne medical examinations zikole ki zikolebwe. Nga bagoberera Latin maxim gye bali bagamba salus polu supreme leke. Simuleke leke. Egamba the welfare of the people is the supreme law. Soko mujje mu society. Osoko omutereke. Public ogi protecting kakati court tetumanyiddwa egenda crazinga the issue of mental capacity. Oyo yakakulu oba yegenda obera mu defense ye oba bagenda guozanga weguli sitetumanyi oba kitegeera etteeka ligamba nti under the Magistrates Courts Act, Trial on Indictments Act, the court must investigate whether the accused is of unsound mind and incapable of making a defense. Era mu Latin maxim na kunyumira kibayita audi alteram partem mujijukira bulu nnyo ya here the other side. Kati nalabe pressure jo the coordination because obulalu bagenda kusooka abalabe ne banga kuba bamuteeraawo byabadde nga jjakola tetumanyi oba luli bamutwalako keeyo nabeera nga ali ku ddagala oba bamusiibula embeera eyo ne gyawandiikiddemu bino balabe bakole psychiatric examination. Ebiseera ebisinga bagitwala ku butabika National Mental Referral Hospital oba government psychiatrist nga yakikoze yennyini mu prison medical unit. Kino gye bamudimandinze waliyo unit eyabalina obuzibu nozo jijukira twagirabakokko so gye wasula mu kusooka eyabalwadde b'emitwe kuba nawe ogosimulamu. Now doctors they will shalom mutwala ddi wa shalom doctors bamutwalako nno bambi bamuzeeyo doctors ba examininga nti osobola ku understandinga charges onaku lwajja does understandinga bulungi na pleadinga no guilty asobola ku following court proceedings as followings kubanga ye gundi ebamuleeta yalaga tabimanyiiko wadde Brian White n'akaaba obulumi biki. Now zizino legal questions ebbiri omuntu alina okubeera nga yeebuuza. Mental status at the time of trial, the accused ali fit okustandinga trial kati oba nedda kyebayita non-composed mentis, not of sound mind. Court erina okuunderstandinga proceedings trial oba a proceeding oba te proceeding. Kakati waliwo ekyokubiri mental state at time of crime weyawandiikira ebintu ebyo ng'ennaku z'omwezi 6 ne 9 nga we nazirabye 6 paka 9 ng'avuma mu hose. Mental status at time of crime. Was the accused insane when the offense occurred? Yali ategeera bulu yabiwandiikira yali mulalu kubanga batugamba mu Latin actus non facit reum nes means sit rea. An act does not make a person guilty unless the mind is also guilty. Mind webera guilty act gyokoze wabadde otegeera bakitubuuza nnyo nti crime requires both the act and guilt of mind. Kyobola ntwali abantu abatta na pleading insanity niyamuta oba niyamujjanja oba nibamukola ki nibamuta. Kakati wano kitugenda okubeera nga tulaba mu nsonga ya pressure and psychiatric report oba nabeera nga bagisabi defense ye yeesabyawo nti ono mulwadde ne bagenda ne bagikola ne bagisubmitinga court bibino begenda okubeera nga ekola ku pressure oba sobola okustandinga trial inti enevaayo etya nti abitege mulamu weevaayo nga mulamu omusaba kugenda mu maaso weevaayo nga bagamba aliko kawansaze court ekola ebintu bino era tewoneka esobola okugamba agenda ajjanjabwe mu ttwaliro lya gavumenti. Ebiseera ebisinga bakola butabika oba eruzira yennyini mu psychiatric gundi eyo gye nkugambye naye abeera nga bakuvisitinga time to time periodically paka woowona it can even take 3 years owonya yakomera mu kooti kati wookomawo bya mirundi era ebiri kati kooti yawe etula n'emanya osobola okukomawo because now wano bagamba nti basobola kuwosa muntu atakola ki ategeera kati basobola okusindika ogenda ojjanjaba okole ki okomewo obeere nga osobola okustandinga trial oba ekyokubiri ne bagugoba ne bagamba nti wakolera kibala kigambe nti weyabikolera yali ategeera oba wano mu kaseera bagidde mu kooti watategeera wabanga weyabikolera yali tategeera bulungi bakooti ebeemu ebigoba kooti ebesobola okugugoba naye obuzibu kuditamininga nti yali tategeera kyekiraga nti yali tategeera
report ya psychiatric wa government anti wali mabego obuzibu obugenda okubeerawo because baba balaba behavior asula bulungi yali asula yetwalayo ali emmere ye ajja yesimu agula data bulungi nnyo alaba abamu kuba najayo bu video nabo mutombo abatategeera obo kitegeera kakati pressure agenda kusanga obuzibu obwo okakasa ne likely nti omuntu gwe yalumbye ainaba abantu because oyo mwana bamukwata ku wiki ye with the guy yamukwata simanyi obujjukira situation ya yono muyimbi yani ono Rasta yagenda mu America yali wa Firebase Rasta yana zex birangirangi obubayi gwe yakuba mu bala yoyo kati timu ya muhozi nyivu nnyo ku muntu ajira kati pressure tuyinza okutadamu kumulaba for some good time bakubine byakabaka bo baati abambi ne bagugoba omusango so enkuba etugobye naye obudde bubadde bwebo kazoka empisewo ko munango na asembeleyo ddala pannange tulabe n'obulango oba Apple Studios yagamba nti no kanyangu yabanete temuggalawo Apple Studios artificial intelligence master classes bagamba introduction to AI artificial intelligence generative AI tools n'abalala abagali okusumalira manya nti no AI mukola mu sente ebano bannaffe ba Apple Studios bansomye tetulina mirimu banna mirimu naye gigenda bano bannaffe bajja kwera basobola okubeera nga bakuyamba kwa ku number 0772 66 30 18 Apple Studios basanga side zao ekawempe ku bintu bya AI kuba creatives mwenna n'abantu balina business n'abasomi n'abakyasoma computer studies zabwerere n'ebirala panna mwere bulungi mwera ketuyambye ngenda baya amanyi awo kankola division wa Sarkozy muga kwogera kuikwalira Iran